Nkwanirizaako nnyo webale kubanga weekumira ku mayengo gano. Njagala tutunuulire tulabe engeri omulamuzi eggulo gye yavooboddemu oba gye yakutte obubi ssaako n'okuvvoola ssemateeka w'eggwanga naddala afuga mu kkooti gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gw'ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo twegattako. Gw'ayagala otufollowinga, gw'ayagala okeeping bwanga oli updated buli kadde, genda bugenzi wali wansi kona mu kigambo subscribe ojja kuba osobola otweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange gwali eyampuliriza. Tukimanyi bulungi nti olunaku olw'eggulo Dr. Kizza Besigye nga ekyali kyalangirirwa omwaka ogwaggwa nti ng'ennaku z'omwezi 7 January 2025 lwe lunaku lwagenda okuba ng'akomezebwawo mu kkooti omulamuzi tuwulire ensala ye ku musango gwe. Kigambibwa nti Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi ku kisaawe nga kigambibwa mbu bamukwata n'emmundu 2 ezimanyikiddwa ng'ekika kya pisto. Bamukwata ne banne naye ne munne gwe bamukwata naye ali mu nkomyo essaawa zino atemeza mabega wa mitayimbwa gwe mukwano gwange. Era ng'era we lwabadde ng'ennaku z'omwezi 7 zaatuuse Dr. Kizza Besigye ng'alina okuleetebwa mu kkooti. Mu kino mwabaddemu ekikolwa eky'okuba nga waliwo looya amanyikiddwa nga Martha nga yalina okkulira bakanso abagenda okuba nga bawolereza Dr. Kizza Besigye, era mulundi guli ogwasooka yammibwa layisinsi naye kyaddaaki bamaze ne bamuwa layisinsi asobole okuba nga apulakitisingira amateeka ge wano mu Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Naye jjukira ng'eno layisinsi eri temporary, ebira temporary license eba yakaseera buseera. Kakati olunaku olwabaddewo eggulo akavuyo nga bwe kabadde mu kkooti kakulaga ddala nti nno kkooti za wano ab'amateeka bennyininyini be bavvoola amateeka ssemateeka bamuvvoola, kitegeeza bye baasoma tebaabitegeera kubanga essiga eddamuzi kye kintu ekyandibadde kisinga okuba nga kyegendereza nnyo ku mateeka mu nsalawo. Buli kintu kyakola alina okuba nga yeegendereza nnyo obutakola nsobi, obutatyoboola, obutateekamu kikola kityoboola ssemateeka w'eggwanga kubanga gwe guba omulimu gwe. Eggulo we baatuuse ku military court e Makindye walabye bayiye bataliyani y'amagye ne poliisi wali ku mulyango nga teri looya yenna akkirizibwa kukola ki kuyingira mulyango gwa gate kugenda ku kkooti okuwolereza Dr. Kizza Besigye. So singa omusango omuntu nga wabiddwa mu kkooti eyo kisuubira nti n'omuntu gy'agenda okufunira fairness n'okulamubwa okw'amazima. Naye kaakati bw'abanga n'abagenda omuwolereza ab'amateeka be tebakkirizibwa kuyingira, kitegeeza ki balina ekintu kibakweka kibatalambika mu kamera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati ebyo nga bikyali awo, jjukira nkugambye njagala okukulagamu ebyo byonna nkulaga ngeri abalamuzi ab'essiga eddamuzi mu military court engeri gye bakyoboddemu ssemateeka. Lawyer Kizza Aaron eyakwatiddwa olunaku olw'eggulo yakwatiddwa mu ngeri eno. Jjukira ye yabadde asingamu okuba solid balooya abawolereza Dr. Kizza Besigye, era ye yawakanyizza ensala z'abalamuzi engeri gye bakwatamu gye bapulakitisingamu amateeka gaabwe mu kkooti era n'abavunaana. Mu kubavunaana ekyo kye kyamuviiriddeko okuba nga omulamuzi atowa order akwatibwe atwalibwe e Luzira. Si kibi omulamuzi okusalawo kubanga ekyo bakiyita contempt of court. Oba ng'olina osobyeza mu kkooti omulamuzi wa ddembe okusalira n'obeera looya. Naye ekibonerezo kye yamuwadde eky'emyezi 9 okumalayo mu prison kye kyabadde kikontana ne ssemateeka. Okusinziira ku contempt of court, omulamuzi takkirizibwa kusala kibonerezo kisukka nnaku 3. Tekikkirizibwa. Kitegeeza ki? Nti ekikolwa kye baakoze okusindika Aaron mu Luzira okumalayo emyezi 9 kikola kimenya mateeka, kyoboola ssemateeka wa Uganda
omukwano gwange ali yampuliriza n'ekikolwa eky'okugaana Martha okupracticingira amateeka ge ng'ate alina layisinsi ate ng'eri temporary nakyo kyongera okutyoboola ssemateeka. Kitegeeza ki? Kitegeeza ki nga Aaron we yagambye nti bano abalamuzi abasala omusango gwa Besigye abali mu court martial badde beetaaga kuyigiriza mateeka kubanga ye abadde ayagala kubasomesa mateeka. Kitegeeza nti n'abalamuzi bano bakyali ba kibogwe nnyo. Omulamuzi tosalaawo musango, tosalaawo kibonerezo ng'okisazaawo mu busungu, wabula osalawo ekibonerezo ng'osinziira ku ssemateeka n'empapula n'engeri gy'olabyemu omusango, wabula tova eri buveezi okuba oyagala okulaga obuyinza n'amayinja nti n'osalawo ekibonerezo. Ekintu ekyo kikyamu nnyo nnyo ddala. Kikulagira bwatu nti nno guno omusango balina byabwe bye beenoonyeza era balina akazannyo ke bali mu kuzannya musango gwa Dr. Kizza Besigye. Golowooza otya mukwano gwange? Jangu mu comment section wanyisiganye wamu naffe ebirowoozo gwe mukwano gwange aliyo. Mutegeeza nti nno mbaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV. Mweraba.